Yes, kufadi TV ujimbandiza kade kano ngina kusaba subscribing atompere video no kalike mbagala nnyo naji musinzizo okwanga mu following abasinziza mu gwanga lya Canada abasinziza mu gwanga lya South Africa Burani Pro aliawo Juba nakato Aisha aliawo mu gwanga lya Iraq kibuga bakita Baghdad ologo bayita Rosette ali mu gwanga lya Saudi Arabia Pretty Aisha ali mu gwanga lya Saudi Arabia mbagala nnyo naji musinzizo okwanga mu following nda kusaba subscribing atompere video no kalike ko subscribing onyigene ku kade awo mabbali buli wonyiga kade oba ojja kufuna notification buli wenteka video no ku Fadi TV uji ensonga zajjeno Tumwine zoba nange unako lucha zongera kutabuka isawa zinagava mu Aga Khan mu ddwaliro eryo mu ggwanga lya Kenya mu kibuga ekya Nairobi Aga Khan Hospital kiraga nti embeera yo eganye abasawo balemereddwa mu ggwanga lya Kenya era no bateekateeka mutwala mu ggwanga lya America embeera eganye embeera etabuse jjukira ono yaddusibwa mu ddwaliro mwezi ogw'omunaana guno mwezi gwennyini nga gutandika era ebbanga ndowooza n'omwezi teguweze nga ali mu ddwaliro lya Aga Khan Hospital mu ggwanga lya Kenya ebbanga tibadde ggwanvu nnyo wabuli essaawa zino abateekateeka kumujjayo kumutwala mu ggwanga lya America olw'ensonga nti abasawo b'omu ggwanga lya Kenya bo balemereddwa era bagambye gavumenti y'e Uganda bagiwandiikidde obubaka obutuukidde wa sipiika Anita Among nga balaga nti bo balemereddwa nti era gavumenti egenda ekimeyo omuntu waabwe Tumwine bamutwale mu ggwanga lya America olw'ensonga nti bo babuliddwa kiki ekimuluma banoonyeza obulwadde obuluma tebabulaba beebuuza ki ekiyinza okuba nga kimuluma banoonyeza obulwadde bamunoonyeza sisitimu yonna ey'omubiri babuliddwa ekirwadde ekiruma Tumwine bakibuliddwa ensonga lwaki bagambye bagende bamugye bamutwale mu ggwanga lya America kuba balimiriddwa olaba Aga Khan Hospital eremwa omanya bibi nnyo okusaidia Tumwine omanya embeera mbi kusaidia Tumwine olaba Aga Khan Hospital eremwa kati kabamutwale mu ggwanga lya America gibatwala gundi gibatwala Salimu Sane ali mu ggwanga lya America mu Seattle ewafiira sipiika Jacob Oulanya gibatwala Salimu Sale gibaagala okutwala ne Tumwine onompulira nno olunnabe simanyi na kumanya bannange kubanga bano basajja bonna balwadde kumukumu bano gukampolampola baki ekigenda mu maaso teryamanyi oba kyekigenda mu maaso tewali amanyi naye nga Aga Khan yeefulumizza lipooti eyenkomeredde ng'eraga nti yo eremereddwa okujjanjaba Tumwine balemereddwa obubaka buno babuwandiikidde sipiika wa Parliament Anita Among nga balaga nti bana ekiganye tugezesako kiganye embeera eganye muno ne musajja wammwe mumutwale oba mu Seattle mu ggwanga lya America oba mumutwala mu ggwanga lya Buyindi mu abamanyi neffe alemi aganye tunoonyeza obulwadde obumuluma sisitimu yonna emubi tuginoonyeza titulaba kiki kimuluma Aga Khan bati bwe bagambye okuva mu ggwanga lya Kenya kati ssaawa zino gavumenti ya Uganda eteekateeka kujjayo Tumwine okumutwala mu ggwanga lya America mu Seattle ewafiira sipiika Jacob Oulanya gibagala okutwala te Tumwine ate ewafiira sipiika Jacob Oulanya jjukira yewane Salimu Sale n'ebibyo ebiri awo bitu bwe bityo bagamba yafa butannafa tannafa one ali mu Seattle era ewafiira sipiika bonna bali eyo kati nono naye bagala kumutwala eyo oba kiki ekyapatuseeko bajjeno tewali amanyi balongoka mpolampola sabe Katonda abawonye naye nga si byawo nkusaidia Tumwine embeera mbi omuntu omusawo bw'atuukira okunoonyeza ekirwadde kikuluma nekimubula omanya si birungi ku saidi yo omanya embeera nkalubo ku saidi yo bagita Fadi TV uje mbagala nnyo era gye musinza okubanga mumfollowinga updates mba nazo buli kale busanga kutusaka amawulire agaba ga trending okwetoola Uganda yaffe yonna gye sinziza okubanga onfollowinga nkutuusaako biki ebitambula mu ggwanga mwe wava bannayuganda mwena gye musinza okubanga mumfollowinga mwongera kumfollowinga mwe 10 ku Fadi TV uje nja kuba batuusako amawulire agatambatambula mu mawanga gammwe mu ggwanga lyammwe gye mwava ne mugenda wa ebunaayira okulabika nga munoonya akasente abali mu ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Doha, Abu Dhabi mbaagala nnyo abali mu ggwanga lya South Africa abali mu ggwanga lya Canada
mbagala nnyo mwena. Nakato Aisha ali mu ggwanga lya Iraq kibuga bakita Baghdad. Nkutumiddeko mwena bambi yonna gy'osize okubanga ogyekumireko bagiyita Fahad TVG. Nsonga za eritumwine geno embeera si nnungi nnyo bambi ku saidi ye. Embeera si nnungi nnyo, yeetaaga essala zammwe kubanga bibi nnyo. Buli lunaku olukya byongera kutabuka. Agakaali emugobye mu ddwaliro lyabwe. Bamuwadde ki? Bamuwandiikidde ekipapula ekimwongerayo. Bo balemereddwa. Bayise gavumenti baandise ekipapula bakiwandiikidde sipiika Anita Amonge. Ne bamugamba banone eritumwine bamutwale oba mu ggwanga lya America kuba bo obulwadde bubabuze obumuluma. Kiki ekiruma eritumwine? Musubscribing ate mumpere video no kalike mubeere bulungi mwera.